Akatambi kolabaako Saudi Arabia waliyo Kadama ayitibwa Zaina. Zaina ono mutolosi era ne bakadama bakola nabo mu accommodation batolosi. Kampuni gye bakolera ya muddwaliro bakola mu ddwaliro. Zaina yakakkanye ku munne ku Kadama munne n'amutemaatema ebiso n'amubejjula omutwe. Ebifaananyi byolaba ebyo. Zaina yakakkanye ku munne n'amutemaatema n'amubejjula omutwe. Ng'ekimutemesa ebwekityo kiki? Mbu Zaina ono mukazi mubi. Ekisooka mbu ye bwe bamuwa ssente ze ez'omwezi tayagala kugula mmere, tayagala kugula bintu bya kukozesa. Kati agenda n'ayiikiriza bambi bano banne ayagala kukozesa bintu bya bano bye baguze ku ssente zaabwe. Kati yasanze oyo Kadama gwe yatemye n'ayagala okukozesa ebintu bye ku lwampaka. Ono bwe yamugambyeko ne bayomba. Zaina kwe kukwata akaso n'alyoka atema ono omutwe guno n'agubejjula bwe guti era yabadde amusse. Bambi ono yavuddemu omusaayi mungi nnyo gwe batemye era ne bamuddusa mu ddwaliro. Essaawa zino eno awulira kamunguluze mungi, omutwe gw'abejjuse wa kutunga butunzi. Balina kumutunga butunzi. Naye yakikoze ali eri ayinaayina bw'atiisatiisa abantu abalala nga ye bw'atamanyiirwa. Naye Zaina eyo gy'oli olowooza olw'okuba nti Ebuwalabu mukola ebintu amateeka ne gatabakwata golowooza tolisasulwa? Akaseera kajja kutuuka ojja kulwala Zaina, abantu bonna bonna bozza osobya bajja kutunuulira butunuulizi. Olifiira mu buliri, so n'ensi tekungulwa, naddala ng'oli mu nsi etali yammwe, olina okweyisa obulungi eri abantu bala. Ne obanga ggwe olina amaanyi gatya ng'osobola okwetikka enjovu, ensi tekungulwa singa embazzi yeewaata. Ebintu by'okola banno kati olibisasulira. Njagala nsooke nkutuuseko obutambi buno obwerabireko. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Ng'owenna woba omanyi omukyalo no bamuyita Zaina Musoga mutolosi e Saudi Arabia balina kampani gye bakoleramu mu ddwaliro basulamu accommodation. Yakutte akambe n'atema munne, wallahi yabadde agenda mubejjula wano singa era yatuuse wano kawompo singa mufu. Bamuddusiza mu ddwaliro essaawa eno ali bubi, awulira kamunguluze omutwe gumuluma kubanga yavuddemu omusaayi mungi. Mukazi gwe bwe muba muva e Uganda nga muli batemu mujja ku kyo mukakkane naye nga kyekitemya munno kukozesa byakulya bye. Oyo waafuna omwezi gwe tagula bintu abba bya banne, bwe bamuneenyako olw'okubanga bamanyira okutta ajja kutema. Era bayombye nnyo ng'oluyombo lwabadde lw'amaanyi ekyavuddemu n'amutema, naye ng'amutemera ku bintu bye byagula ye tagula byakulya. Bannange bakazi mu ab'e Saudi Arabia muli batemu ne muwayiriza Abawalabu nti bye batta abaana. Bannange muli batemu gakazi mmwe. Baganda bange mwenna mubeere beegendereza nnyo. Omukyalo ono mulinako complaints eziwera 8. Oyo Zaina oyo. Zaina yakasibisa abaana ab'obuwala b'otamanyi miwendo nga yeefuula abatwala ku mirimu n'abaseetinga ne bakwata ne babasiba ne badriver bennyini. Yakasibisa badriver abawera obungi. Naye nga lwaki nnakola ebintu ebyo? Olw'okuba nti baawe gwayita baawe Eddie agenda akwana abaana. Buli mwana gwatwala gwagenda okutolosa asooka mukwana. Abaana ebajja bo ne beenyumiza, oyo omukyala information nemutuukako. Kyokka tebakoma okwo kwennyini. Omukyala oyo okumanya ng'omukyala oyo muzibu bannange, bino munansonyiwa ne ku kikola kye yakoze kamuswaze. Yakoteka bbaawe ng'ekyamazima bbaawe n'owooba ofa. Bw'afuluma ebbali libeera ddobo nga liba ddobo. Oyo omukyala bbaawe Eddie ali mu kkomera obudde buno mu Saudi Arabia. Era Eddie baamukwata ng'alina abaana bagenza okutolosa ng'oluko lwonna oyo omukyala yapanga abasajja badriver banne abalala ne bajje ne basetinga abasirikale ne bakwata Eddie. Eddie bamukwata ng'alimu n'omuwala omulala mu bed space. Oyo omukyala gye bali bakoze ne Eddie balina bed spaces
oyo omukyala alina eddwaliro lyakolamu ng'alongoosa si musawo wabula kiriina. Oyo omukyala oyo omusogo oyo Zaina ngenda bayi ekifaananyi kyenkya nga feesi erabika bulungi n'ekya Edi nakyo nkibawe. Bannange baganda bange mulekerewo emitima emibi. Abaana bagenda okuva mu biyumba gye bali okujja wabweru okutoloka ng'eri embeera ebatabuseeko. Seeba nsonga lwaki ate gwe oba omukakkanako n'omutuusako ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo. Olw'okuba ng'olina connections abasirikale bonna ab'omu Saudi bakwebaseeko. Buli ofuna ekizibu oba buli gw'oyagala okukwatisa ng'omusirikale ye akwebakako ye ng'aggusa ensonga. Mulekerawo emitima emibi. Lwaki muletya abaana b'abendi okwevuma? Walayi bedfesi zabo zombi bbiri ze muyina. Abaana balojja. Mu WhatsApp group mwendi ezi. Information yenayina mulina ezi. Ne mukala ne kumacha ne mutandika okuwoninga abaana. Nti simanya mwabali batambula ne Edi, simanya mwabali Edi okwenda, mujja kuna bakimafia. Gwengani nyabo. Walala zambo Edi ayinza okwesumulula. Kati Zaina nchimanye video gena jiraba. Edi musumulule wajjo. Eddobo lyavaayo dda. Eddobo lyavaayo dda. Kati gwe wasiba biwero. Ate wononyiza ne mukomera era nsolo musumululayo. Zaina va ku baana b'abendi. Oyo omwana n'ageza afa Zaina. Walayi nja kukola buli kimu ekisoboka. Omuzimu gwe gukutawaanye. Zaina osizza abaana bangi. Zaina opangidde abaana bangi abasinga ne basiga n'obulwadde bwa siriimu. Ofuna abadwayiva balwadde ba siriimu n'obasetingira abaana ne babebakako ne basiga obulwadde. Zaina bw'obanga ogwo omutima gw'oyina ebiyumba birekera abantu ababisobola. Ekiisa mama kiyumba abeera mama w'abaana abo. Ndowooza mwewuliriddeko bulungi nnyo. Omukyalo ono Zaina buli omu amumanyi. Muntu mubi nnyo, mukazi mubi nnyo nnyo. Ekisookera ddala ayinza okuba ng'aludde mu butolosi. Ayinza obba aludde mu butolosi. Ayinza obba aludde mu butolosi ng'abumazemu ebbanga ddene. Kati abakadaama abasinga abatoloka bamusangawo. Oba ye maama kiyumba simanyi. Nayinza obba nga alabika maama kiyumba oba kadaama maama kiyumba simanyi. Naye accommodation mu basula ayagala okwetwala nga RP. RP mu abamanyi ebyamakomera mu manchi kitegeeza omuntu gw'oba osanze mu kkomera eryo buli kkomera liba ne RP alikulira oba alitwala. RP ebiseera ebisiige baba bakambwe. Naye ate munnange bo tebatuuka ku bikolwa ebiro by'abano bakadaama bye batuusa bakadaama bannabwe e Saudi Arabia. Kigambibwa nti bakadaama bano abamu e Saudi Arabia abatolosi batta bakadaama bannaabwe ne bawayiriza Abawalabu. Era mbu bakadaama abasinga bafa ng'ekibasse bannaabwe bye baba basanze mu butolosi ne bawayiriza Abawalabu. Era si buli kadaama omutolosi aba afudde nti Muwalabu y'aba amusse. Oyinza okwikanga nga ne bakadaama abamu bwe tuwulira bano bwe tubika abafudde nga batolosi bannaabwe bye babatta bamama biyumba simanya baani. Katono Zaina simanyi oba ye yeetwalanga ki e Saudi Arabia eyo. Naye Zaina kakkanya omutima omubi, lekerawo omutima gw'ekirogo, omutima gwe sitaani gw'eggyemu mu mutima gwo. Eyo gy'oli tetulinayo wa luganda lwo, tolinayo maama wo, tolinayo taata wo, tolinayo muganda wo, tolinayo mwana wo. Ojja kukeera ku makyolwale kubanga kyekintu ekibi ekiyinza okukutuukako. Ojja kukeera ku makyolwale wawuleyo n'omuntu omu akuweereza egiraasi y'amazzi akube kuba mpeke ya Panado.
ng'oyisa banno obubi bw'otyo wabadde osse munno naye ng'omuntu gw'oyagala okutta oyagala kumuttira ku bibye ekisooka gwe togula mmere era nkimanyi vidiyo eno egenda kukutuukako naye weekube mu mutima ekisooka togula mmere togula bintu bya kukozesa ebintu oyagala kukozesa bya banno olw'okuba nti gw'olina amaanyi osobola okukola omuntu kyonna kyonna ky'oyagala ate munnange bano gwe tolina nnaku naye baneeno bano b'otuusaako ebikolwa balina ennaku yaabwe balina famire ez'okukolerera balina abantu be baaleka eno e Uganda be balina okulabirira ne mmwe mugenda e Saudi ne mutoloka ne mwerabira nti ne Uganda mulinayo abantu bammwe ne mutandika kukola bye mwagala so Zaina olikira ku makya olwale wabeewo n'omuntu akubeererawo ofiire naawe mu bulumi wabadde osse munno wamutemye omutwe n'ogubejjulamu essaawa zino ali bubi ali ku kitanda apookya na bisago ekiwundu ndowooza mukiraba omutwe yagubikkudde bw'ati gwetaaga kutunga butunzi ennyama erabika katamu atuuke ku bwongo naye nga ki ekikussa munno bwe kityo bintu bibye byeyakira ku makya n'agula ku ssente ze z'atobera ez'omusaala Zaina weddeko olifuna ekizibu olikakasa nti ensi eno buli omu yeetaaga munno ate ensi tebagiteekako maanyi si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebali kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mbeere bulungi peace and love